Alright, Obizrujja gemanya gange atulaba akaseera kano kennyini omwaka gutambudde sofa tubala omwaka gumu n'ekitundu nga tuli mu kuwuliriza omusango gwa Moze Radio bukyaya tuva ku maaso naye ng'olunaku olwaleero kkooti enkulu Entebbe wevuddeyo n'ebeera nga esalira ekibonerezo mwana mulenzi Godfrey Wamala oba gwe mumanyi nga Troy oluvannyuma lw'okubanga yamusingisa omusango ogw'okuba nti yeenyigira mu kufa kwa radio mu butali bugenderevu asonga olunaku olwaleero aweeti evuddeyo nebeera ng'emusalidde emyaka 13 n'emyezi egiyitamu okulaba nti asavinga punishment eyo. Ebimu ku bigambibwa okuba nti lwaki bamusalidde emyaka gino kigambibwa nti muvubuka akyali muto mu myaka then ne tugambibwako nti ayina n'abaana ayina family so yeetaaga okubeera n'ekibonerezo ekitambulidde mu layini eyo okulaba nti asobola okubeera nga adda eri abantu be ate era si babeere ng'atambuza obulamu bwe ng'omuna Uganda. So wano wenyini wendi kaseera kano kenyini negatiddwako Big Chaga yagayo ogamba otya taata jendisa bugambo teso embeera egamba ki embeera bwetyo omuntu wayogera ku Moze Radio somehow musically twesanga ne Chaga ali mu statement yemu lwaki kubulamu kubanga era nga we yabagamba bina mubina mu record Chaga yentandikwaye Okay, so olunaku olwaleero basaze omusango eri mwana mulenzi Godfrey Wamala abasinga babayinga Troy gwenga mukwano gwa radio manager wa radio abamu kubatandikawo radio kiki oyinza okyogerako omusango ogwo kyenyinza okugamba nti to me the agony and pain radio left us nti omusango guli unfairly judged omusajja bani badde bamuwa ekitone nnyo artist emyaka 5 kubanga byonna bebekwasa nti alina abaana alina biki radio yaleka abaana yaleka abantu bangi ye bulamu bwe yabukomya naye ng'egyo emyaka ate mitono nnyo lwa nsonga nti bye bisanja bibiri ebya president n'emiguuni ntono tuwali tulaba wano ne president nga yesimbawo naddamu so it only take a flash nga akomyewo era nga yeeyagala ki ate kyemmanyine kwaba abantu abo olugira nga bagamba biki nga bamuzza nga bagisalako onfuna naye nga ku bulumi radio bwe yalekera abantu si family yokka si fefeka ne bannayuganda bali banyumirwa music we bannayuganda bannakenya abatanzania sisuubira nti bakijajinze fair enough yeah. So kati we tutunuulira waliyo n'embeera gye batugambye nti wakyasobola n'okubeerayo okujulira looya wa mwana mulenzi Wamala Godfrey mwami Kasibante abategezezaako nti wakyasobola n'okubaayo okujulira ku ekyo kye basaze nange babintegeezezaako ebyo mbiwulidde era ne bineraliikiriza nnyo ne mmanya nti nakinera bakikoze olwakiri kye bakola ki kye baplaninga naye nga muganda wange obulumi bungi bwe batadde ku mitima bitegedde kubanga bantu bangi radio yavaawo tebasigala kyekimu me inclusive bitegedde nze I was a distant person from his family nti sali part of his family but I was his workmate tulina bingi bye twali twesuubiza tulina bingi ebyali bigenda okukutuka ne bikomawo makati kakati fena obulamu bwaffe bwakola ki bwafunamu obuzibu tinaye kati boy baddawo ne baconsidering ensonga zaabwe ne bamuwaako ka sentence nga ffe yatwali yakyali waffe forever and ever simanyi sijja kyongerako nnyo ngeri gye sitali mulamuzi siri prosecutor siri lawyer naye nga tetuli basanyufu abamukufa. Okay, bebe bigambo bya Big Chaga yagayo okuva ku kulamula kw'omusango nga gutambudde side eyo naye nga twagala okwongera okuba nga twogerako ne Big Chaga atumanye before nga radio tanafa omuntu ayagala omanya Chaga yali akolera ki radio Chaga yali before nga tanatuva ku maaso nga tanava ku maaso Chaga yali manager wa radio managinga omuyimbi ne music we ne music we then after nga amaze okufa tulaba wasigala eno yali duo wasigalawo wizo kyatambula kitya
twafunamu obutategeeragana ne Weasel olw'ensonga zitajja kwasanguza n'embeera nga saasobola kweyongera na kitongole obutategeeragana obwo twamanya tubusortinga after naye nga Chaga majorly yali manager wa Radio and Weasel, not only radio but Radio and Weasel. So obukutakanya we bwajja ne mwawukanira ddala tewaliwo mbeera yonna yakuddamu kukwatagana nga gwe abadde amanaginga ababiri? Twakwatagana mu bya Luganda ne si bya company. Weasel yafuna abantu abalala bakolagana nabo, nange ne neeyongerayo mulimu gwange ogw'okunoonya talent yogina kyalinga awo bimanye byange wenze mbikola era nga we nafuna radio nenzirayo buto mu nsiko okunoonya abalala okitegedde. So kigambibwa ng'omugenzi tannafa yaleka music mungi nnyo, yaleka ebintu bingi nnyo ebyenjawulo okuli amayumba, ebyobugagga, amamotoka, biki byonna twala tugende. Gwe nga manager kiki wasigaza in control? Tina nekimu kye nasigaza kubanga radio nga yakafa wayitawo ebbanga ntono nnyo nengobebwa mu kitongole ekyo tegedde. Ate music oyo nze saali producer nali manager wabbakwatira mirimu, kumanya waba gye bana producing, gye bana performinga, kumanya aluyimba ki lwe bampadde nga bo lwe baagala ofulumya video tugenda gikolera wa, olututte ku BBS, olututte wano, olututte ku UBC. So omulimu gwo gwali promotinga music waabwe, then nakubalabira ngeri gye bafunamu mirimu. Ne music mumanyi gwe yakolanga era kubanga radio tia recording nga music yekka fina twabeeranga yali company nene mwatulabanga nga tujja kubivulu interage nga nene. So omuyimbi waba recording olimba wabeerawo ba motivator nti akukokozekeko biki twalinga abantu bangi obanga ba recording wabeerangawo Weasel ba producer bani company nga wogimanya era bamwatukyaliranga. Kakati nawulidde banvunaana okubaako ne music wa radio. But before that okkiriza nti radio yalekawo music gwenge yamuli close? Nzikiriza kubanga nali mumanyi yalekawo album bagiyita Kilimanjaro, album ya gospel era weeri waliwo abagirina onfuna ani ayinza okuba nga ali mu control ya music we gwe yaleka. Ate kati nze ebyo bibuuza nze gwe bagoba mu kampani manyi kampani ki ekigenda mu maaso nze mbuuza binkwatako mu kampani yange empya. So music wavayo kimanyi alekawo album bagiyita Kilimanjaro, nalekayo n'ennyimba demos entono mu studio ag'enjawulo. Waliyo Bless, waliyo Nettling Hold alina ennyimba nga 2 oba 1, Elia Kiss ne Washington niwalina music wa Radio and Weasel kubanga we bamukolanga. Era bamulina teri yali eganye nti tamulina. Ne waliwo amateeka ge babasaako balooya music wa radio. Muganda wange lawyer wa radio bamuyita Katende. Njagala webuuzeko ku rekodiza Katende oba osobola okukwata ku kintu ky'omuntu nga yeroyawo and musical akoze bulungi. Just ono propaganda w'abantu byemwogerayogera abantu byeboogerayogera olowooza Big Chaga mugende wa Katende byabimanyi byonna ebya radio abina amanyi time ki era akwatagana ne family ya radio n'abaana ba radio ne bakyala ba radio abitwala nga legal procedure weegenda. Naye nze bya radio byonna byakoma kubanga n'ekitongole nakivaamu nentandika obulamu bwange nga nze nafiirwa kyali wange saagala mbeere nga nzijukira nnyo kyali wange. Wetusooka tuleke ku saidi y'ekitongole tutunulye saidi ya family ya radio. Enkolagana ne family yaabwe yali eyimiridde etya? Tusandike before nga mukyakola muganda wange then after nga gwe nze family ya radio yandaga nti ono mama wange nandaga ono kyali wange. Kyogamba ono akwate kamera mukwano gwo mukolagana kyogamba gwe omanyi buli relative we abali close ntigezaako bate. Nali mmanyi nti radio alina muganda we bamuyita Franka mukulu we, alinayo omulala bamuyita Nuria ne sister we, nabeera n'omulala bamuyita Fati ne mama we
nobeerawo family endala gyeyandaga ey'ejjinja ekitegedde mulimu ankowe yamukuza yamuweerera. That's all I know. Tutunulire ku bamu be yali akulaze. Enkolagana yo nayo nabo eyimiridde etya? Enkolagana yange nabo terina buzibu wensuubira paka lately wenaze nempulya Guy nga njogerako. Ate ekisinga okuneewuunyisa nti Guy yanjogereko ne ku Friday nali naye. Friday before ebintu yabyogedde ku Monday. That Friday namuli naye. Nga mukola ki? Namusinkana ne tusanyuka ne tunywamu ne kabbiya. Kati neewuunya bunnanfuusi nali nze ne Wizo ne Samekulu abantu ba Good Life abedda twasinkana n'oyo nga waali emakindye era nchuwa bonna be twali nabo ku lunaku olwo bali surprised okuwulira byavaamu okitegedde. So mu nsonga ezo nga tutuukira ku nsonga ezimu kuzaavaayo mwana mulenzi Frank muganda wa Moze Radio the late yavaayo n'agamba nti music oyina engeri gy'omusomolamu omanyi sosi gyava omugenzi gye yamuleka. Then tutunulira ebimu ku bintu buntu obumu buno simanyi butambulira ku mmotoka bizino simanya mpeta biki Chaga wange yabikwasaganya gwe bbanga lyomanyi kyaleka gwe watandika okuwulira Chaga ng'oli mu primary school nga njaga nnyo music okitegedde. Kakati gwe ekitiibwa kyonna kyenzimbidde ebbanga otandika okumbuuza ku mpeta ombuuzi already kiri mu public ate kiri mu public naye waliwo byotalina kumbuuza wadde biri mu public already oyo yennyini yabagambye nti saliyo ku siini Moze gye bamukubira. Kakati empeta nagimugirako wa nti kati mukujja okusanga kyali wange bosi wange nalina musikako mpeta kyekyokka kye nalina okukola bwebanga nti yali real gold waddala wabeera real gold my friend gomanyi sande enyingiza mu Good Life gold is what kyogamba gold asinga obulamu bw'omuntu. Mugana wange ebintu ebimu byombuuza njagala ompeemu ekitiibwa according ku bbanga ly'ommanyidde tosobola kumbuuza nga n'ebizimbe byonna bye bazimba era sente nazinoonyanga nti Chaga ndeese $2 ndeese yana kakati nti nze gye nsikeko empeta ku muntu omulwadde nga nze kenyine mu ddwaliro ate nawaayoko okuzange nga tulese empeta tutunulye music empeta eyo gyayogerako njagala naye Wizo gwe yayimbanga naye bajimbuulire gwe baba babuuza ku byempeta kubanga Moze yayambalanga empeta za silver kuno n'obukomo n'ezichain nyingi ate bonna babigulanga nga balongo ne Wizo. Kitegeeza Wizo alinayo naye empeta yefaananyiriza kiteekwa okuba kubanga twabigula wamu nange olumu ebintu bwe balina nange bye nnina twagulanga nga tugenda mu dduuka oba tugenze Holland nga tugula engato zifaanagana ne tugenda mu dduuka eddala netugula jini zifaanagana. Kakati empeta eyo Frank ajayogerako ye Frank ajagaza ki mutamani wa Moze muganda wa Moze Lilian mbadde nsuubira oba Karen yandize n'abuuza ebintu bya Moze be balina abaana ba Moze empeta gye boogerako yo sigimanyi naye newuunya omuntu oyo kati afuushe fresh daddy Raki munanga akayanira ebintu bya mutowe byonna ayagala okumanya empeta simanyi radio ya mmotoka simanyi biki nze yaleeta omwimbi osanga taba kubanze omwimbi oyo temwandi mutegedde yeye nyini yakyogera statement wenjikola genda ku YouTube nga Kazola mubuuza n'agamba osanga taba kuba Chaga mwena temwandi ntegedde. Kakati nze Chaga eyaleetera omwimbi wange ne mufuula star mu byonna bye nalina mujjako mpata na radio ya mmotoka nakyo ekirala kati twogere music ayinza okubanga ye yakwatako kozi ne music bamwogerako nti oyina abayi naye ng'okimanyi nti ebintu ebyo nanze yabimusomesa obadde okimanyi according ku kyeyayogera nzikiriza nti kati nze nzirire my masterpiece ate ntandika ogisogonyola ngimenyemenye oba ennyimba ezo tebaziinaako copies baproducer baazo aluleeta aluteeke wano nti luno oluyimba bajjeemu bino ne babiteeka mu luno
kitegedde si kusogonyola kitegedde nti vaasi ennyimba zirina abaazikola balamu si bafu ne beyazikolanga nabo bawizo balamu si bafu bannange mubuuze ku bantu abo nzaani nkola biki mu studio kubanga bo bamanyi okusinga mmwe bo mbeera nabo mu studio one by one ask them nti oyo omusajja yaani mu studio then mujja kukomawo mumbuuze ebyempeta mumbuuze ebyennyimba tutunulire nga twogera ku music wazeemu okusayininga abayimbi nazemu si sayininga nabayimbi kati kankubuulireko nze n'abantu sibasayininga ne ba radio sayina ndagaano nabo okukola nabo my friend nze natumibwa nze ndi mwana wa pastor kyotamanyi nze nakulya mu church just I give them what I have, what I know, free of charge. Oba oyagadde n'osiima oba toyagadde n'obireka si signing abantu obakolera ki mbakolera bukolezi kirungi nenkulaga nti ita wano oyite wano jafuuka bwoti wotuuka eyo nonzijukira good oba tojjukidde gwamanyi. Waliwo omuyimbi omuto ayimbanga radio okusinziira ku bantu kyewawulira balabye ku music we omukolera ki yamanya yani omuyimbi bamuyita Piz Malon. Kakati mwagala kuŋŋamba nti nakutte eddoboozi n'erya radio nenditeekamu muntu ndi Katonda najjemu radio eddoboozi nenditeeka muntu oyo muntu naye yali inspired by radio nayiga okuyimba eddoboozi lya radio wajja nanyimbiramu nange ne binnyumira nentandika okunoonya ensobi zaalina zengezaako ttereeza zibeereza abeerewo akabi gwe mulimu gwange naye siina contract naye ogenda mukolera ki ono nga ye omuyimbi nje siina kyengenda mukolera era ndi mukola bintu kyekindese na wano ku TV yammwe ndese buyimba bwe ate era nga nja buleta paka naye wanaalekerawo okuyimba ate sijja kukoma kwoyo era nja genda nyamba buli ansanze. Kyekyasinze okukwagaza omuyimbi ono in particular si yekka gwe njagala bangi nnyo tutunulire ono ayimbanga radio ono ekyasinze omumunjagaza nti namwagadde yanyimbidde bulungi anzijukiza muganda wange gwe bagezaako okwonoona erinnya oditi oboola wano nawano nawulidde ng'ate tooni ye esawundinga mo ng'eyooli nga nsobola okubaako ki adi nga kutafaali nembeera nga radio watali mpulirizaamukko ye at least kubanga abantu abasinga banyimbira bubi mu mbeera ey'okujjukiza oba ey'okujjukiza memory ennungi eza muganda we yakufaako ono muwandiisi producer muganda nga talent ezijja mwesibye ku bantu naye munaye mugenda kuwewuunya abaana abajja ba producer ba songwriter babiki bakuba ebyuma bakuba engoma bakuba gita bakuba kitegedde bali very talented than us nga olabera radio we yajja ne mumumanya n'abawakabi era n'abalala bagenda kujja nze siriwo okulemesa muntu yenna azze era omuntu yenna wajja ng'oba kyoyagala nga sikisobola nkugambirawo sikisobola naye woba kyoyagala nga nkisobola nti kayimbako kanyuma oyagala nkulabire mmanyi we nina okukateeka ne kafuuka kakabi kati waki ntula ne byemmanyi that means mwana gatudduka omwana ono njagala atulaba akaseera kano asobola okugendako ku internet oba music yo mwamutaddeyo abeere nga alaba ku works z'omwana ono gosazeewo okuyamba nja kuba mba updatinga just lwakuba abantu bawulidde kayimba kamu ne batya akayimba bakaisane akayimba bawulidde buba katambaala nja kuba nku updatinga platform ku music kwe kwagenda okubeera kubanga omwana ali in the making just lwakuba abantu baatidde mangu nnyo si bonna abamu baasanyuse naye ab'emitima emibi baatidde mangu nnyo oyo akyali making akayimba kamu ke mwawulidde omwana alina ennyimba mu studio ne kakati mulese akola
kubanga ye producinga ni waba twali producer era ali mu studio kati yekubira engoma ze ye recordinga kakati obulawe bunafuluma n'obulala ne mulala era nga munkome wano mumbuuza nti ate nakola waki mubuuza nti awo obuzibu nga batugamba nti waliwo verse mu luyimba olw'omugenzi anti verse eyo bo tugenda kutabuyimba bo nga we bajjayo verse mwe yavudde okitegedde oli wajja muno verse gwe ng'oleeta banaye towulira bino byavudde mu luno kyekyangu ennyo si byakwogera nti mulete propaganda mulemese abantu nedda evidence nti Chaga yadidde yajje verse mu kayimba kano kakano bagitadde mu kano Chaga yajje melody eno mu kano n'agiteeka mu kano kale oli mwana tayimbanga na Mmoze nno abantu batamanyi ayina bubeezi tone ya ddoboozi ne tasobola kuyimbanga Mmoze tasobola kubeeranga Mmoze Mmoze muntu mulala nnyo 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 Mmoze is a king kati bano bonna babayita baani abagoberezi ba Kabaka abambowa baba bambowa Mmoze is a king kati bano bagoberezi kyengezako okugamba naye kakati ate oli ayogera yesimanyi oba yakola mulimu ki oba mumbowa oba muki oba mu mbeera eno gy'oyamba temunamuwulirako ko nga disrespectinga Mmoze temunamuwulirako ko nga bagamba yajje verse mu kayimba kano temunaba namulabako. What do you fear what you haven't seen? Mulabiyeko just bawuliddeko tanapyalinga ku interview yonna tanabeera wantu wonna naye bali ku kill it before it grows. Nga tumaliriza olowooza Frank ayambiddwa atya ayogedde sinzi alina obuvunaanyizibwa ku abagoba eddalu babakwate babatwala ebutabika kitegedde nze byange bya music oba ayagala kuyimba ajje mu studio tumuwandiikire nyimba by the way akwate ennyimba za radio zaalina ezo zibajja mu verse aziyimba azireete agambe twajje wano verse kubanga labika oyo omusajja ali so inspired by radio era namulabye n'ennyambala egenda ekyuka n'ekirevu akuza kya radio muto we yamuinspiringa nnyo bambi kyeyamumma kyokka kyeddoboozi neyanziza nnyo obakabo alright ffe wettu embeera we tugikwasaganya tetuwanda bigambo mukamwa tetuwanda bigambo mukamwa ffe always tubaleetera omuntu ali responsible akwatibwako ensonga ezo n'abeera nga azittaanya mu kaseera kennyini n'obeera nga gwe munnayuganda side eyo ofuna kyosinga okubeera ng'oyagala obiziro jage manya gange nkugamba bugambi oba oyagala ekisinga abeera ng'otwekuumirako ng'otugoberera always ng'ofollowinga olikinga osharinga mu mbeera yakabi ekintu kino ffe tubeere nga tukisosowaza nga tuwanika Ugandan music to the next level. Till we catch up, I'm out.